Mu mboozi eno ngenda kukunyumiza ku byafaayo by'ekyambalo ky'ekkanzu mu Buganda ko ne mu Uganda yonna. Kijjukirwe nti ekkanzu kyambalo ekyaleetebwa bamagulumeeru abaasooka okujja mu Buganda ko ne Uganda, era nga bano baali Bawarabu abajja ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna II, mutabani wa Ssekabaka Kamaanya, wakati w'omwaka gwa 1844 ne 1845. Abawarabu bano okuva e Zanzibar bajja nga batunda engoye ezaava e Yemeni omwali ebbula, kaliyaati, ekkanzu, enkuufiira, ebitambaala oba emidoome. Abawarabu bano nga batuuse mu Buganda baatuukira mu masiro ga Ssekabaka Ssuuna II e Wamala mu ssaza ly'e Kyaddondo. Era Kabaka Ssuuna II yabaaniriza n'ababuuza ekyali kibaleese. Ne bamutegeeza nti bo baali basuubuzi ba ngoye ko n'amasanga. Era ne basaba Kabaka abafunireyo ku masanga we kiba kisoboka. Era mu kuwaanyisiganya baali baakumuwa ebyo bye baali batunda okwali emmundu, endabirwamu n'engoye. Abagenyi Abawarabu abo ebbanga lye baamala muno ku bugenyi bwabwe baasulanga mu Weme Namuŋŋoona nga bakeera mu Lubiri e Wamala. Bwe baatuuse okuddayo, Ssekabaka Ssuuna II yaweereza Kabaka waabwe amakula omwali amasanga 4, embugo, ensimbi eŋŋanda, ate buli omu ku bo n'amuwa essanga limulimu. Nga batuuse awaka, Abawarabu baatuusa obubaka bwa Ssekabaka Ssuuna II eri Sultaani waabwe, era ne bamunnyonnyola olugendo lwabwe nga bwe lwali. Oluvannyuma Kabaka w'Abarabu yaweereza ababaka eri Obuganda. Bwe baali bajja yaweereza ebirabo bingi omwali ssente za Buwarabu, ejjuba oba busuuti y'abaami nga bwe yayitibwanga, nga mu jjuba ezo oba amagandula ago mwalimu eya Kabaka eyali ejjudde amajjolobera ameereere, eya Katikkiro we n'ez'abakungu abaakiikanga mu lukiiko lwa Kabaka. Yaweereza n'ebitabo nga Kolaani n'ebirala okuyigiriza eddiini y'Obuyisiraamu. Abawarabu bano baagenda okutuuka mu Buganda nga Ssekabaka Ssuuna II amaze okukisa omukono nga Ssekabaka Muteesa I ye Kabaka wa Buganda. Era baatuukira mu Lubiri e Kasubi Nabulagala. Era ne Ssekabaka Muteesa I naye n'abaaniriza. Oluvannyuma Abawarabu bano baayanja ebirabo okuva ewa Kabaka waabwe eri Ssekabaka Muteesa I. Enkeera Kabaka yasisinkana olukiiko lwe Katikkiro Mukasa lwe yali ayise. Ng'olukiiko lukkalidde, Kabaka yayanjula ensonga z'Abawarabu zonna nga bwe zajja zibaawo okuva ku kitaawe Ssuuna II. Ng'amalirizza yakwasa Katikkiro ejjuba, naye n'assaamu eyiye eyali ejjudde amajjolobera ameereere. Ne bambala ne bajjolobera. N'asuubiza okugaba ejjuba endala mu lukiiko olwali olw'okuddirira eri abaami. Eyo nno y'ensonga lwaki Kabaka, Katikkiro n'abaami mu lukiiko lwa Buganda bambala busuuti ezo oba amagandula ago Omuwarabu g'ayita ejjuba. Ekkanzu yaffe eŋŋanda yayiiyizibwa mu mwaka gwa 1939 era nga guno gwe mwaka Ssekabaka Daudi II mwe yakisiza omukono. Ng'eyasooka okutonaatona oba okuyiiya ekkanzu yaffe eŋŋanda ye Munnabusiro Daniel Mugwanya ow'Emmende. Oluvannyuma yayongerwamu ebirungo Omulongo wa Sswa George Galumonde. Eyo nno y'ensonga lwaki ekyalo Mmende mu Busiro kyegulira erinnya mu kusona ekkanzu zaffe eŋŋanda. Bino bye bimu ku bikwata ku kkanzu yaffe eŋŋanda. Ekisookera ddala ekkanzu tebagitunga basonansone. Omuntu alina obumanyirivu oba ow'olulango mu kusona ekkanzu ayitibwa omusiira. Ekikolwa ky'okusona ekkanzu kiyitibwa okusiira. Ate okugatta oba okutaba obuluyiro bw'ekkanzu kiyitibwa okuluyira. Ebikozesebwa mu kusona ekkanzu biyitibwa amasiira. Ekitundu ekiyitibwa ekkanzu ku kkanzu y'Omuganda kino kibeera kiwero ekitungibwa mu nkwawa zaayo. Ate waliwo kye tuyita ekimeeme oba ekidaali, nga kano ke kawero akatungibwa mu kifuba ke tuzza munda. Olwo ne tulyoka tusiba eppeesa. Akakolobozi akamyufu akateekebwa ku kkanzu emabega waayo ku kkaba kayitibwa akasoke. Omukugiro oguteekebwa ku bulago bw'ekkanzu guyitibwa omuyondo. Omukugiro ogusembayo wansi w'ekkanzu guyitibwa omukuutankyakya. Mpozzi era akakugiro ako akamyufu kayitibwa akadalizo. Mpozzi era ttaanaapu y'ekkanzu eyo oyinza oggiyita eggemo. Kaakati okutonaatona okwo kwonna okubeera ku kkanzu kwe kuyitibwa omuleera.
Era y'ensonga lwaki ekkanzu eŋŋanda ebiseera ebimu eyitibwa ekkanzu y'omuleera. Ekkanzu enteera y'ekkanzu etaliiko kizibaawo era ebiseera ebisinga eyambalibwa mu biro eby'okukungubaga byokka. Era si kirungi kwambala kkanzu eyo enteera nga tekuli kizibaawo. Ekkanzu eyo olumu eyitibwa omuteganswera olw'ensonga nti oli bwe yabanga agyambadde ng'alina ebbwa yaziyizanga enswera okumutuukako. Ekkanzu eyo kutandika okuteekebwako ekizibaawo oba ekkooti kyaddirira oluvannyuma lw'okujja kw'Abazungu. Akuume atakuumira mpeera.